It's good morning, dear brethren. Wase mutaba mikwano baganda bange ne bannyinaze. Balamusaako mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Tubaza Katonda ebirungi byabakoledde, ebirungi byatukoledde ffenna. Obukuumi bwatuwadde, obulabirizi n'obuyambi bwonna bwatuwa obw'omubiri n'obw'omwoyo, tumwebaze. Tusaasira mwenna abalina okusomozebwa okutali kumu, endwadde zetukyakola, abafibidde awaka n'ebirala bingi bye tulina mu bulamu bwaffe. Tubasaasira mwenna. Evanjiri ey'olwaleero Sande ya 12 mu budde obw'omwaka evudde mu Maliko. Tetujja kugisoma yonna nga bweri, naye kangifunze nti abayigiriza ne Yesu bali ku nnyanja, balinako gye bagenda. Omuyaga ogw'amaanyi ogujja ne kutandika okusunda eryato, olisuukunda okujula okulisuula. Yesu ye nga yeebase, bo nga bwe balwana batereeze eryato bigaanyi paka lulamuza okusati mukulu, zuukuka, tufa tuggwawo. Bwe weebase bwe yazuukuka, embuyaga n'agiragira okukkakkana. Tebamala okugikkakkanya ne bonna n'abaga bannange, temulina kukkiriza, lwaki mutidde nnyo? Nawe nasigala nga beewuunya, kati ani ono asaana okukkakkanya omuyaga? Omuyaga mu kitabo ekitukuvu kabonero ak'amaanyi amabi, kabonero ak'ebizibu, kabonero ak'okusoomoozebwa, era gwatiibwanga nnyo nnyo. Naye Yesu mu Vanjiri eno atulaze nti asobola okukkakkanya buli mbeera. Tabeera wala, abeera naffe. Naye mu kusuukundibwa okwo olumu tuba tetusobola kumulaba. Obooluganda, tulina emiyaga egitali gimu mu bulamu bwaffe. Giyinza okujja mu mirundi ebiri, mu ngeri ya mirundi ebiri oba esatu. Ogusooka bye twereetedde, the poor decisions we make, okusalawo okubi kwe tukola, consequences ezivaamu nazo ziba mbi. Tukola okusalawo okubi n'ebivaamu biba bibi, ne bireeta omuyaga mu bulamu bwaffe. Engeri ey'okubiri, waliwo emiyaga egijja nga tetumanyi na gye givudde, nga tumanyi na bwe bitandikidde, nga tukirinaako na control. Musigala kwebuuza bwebuuza ekikutuuseeko, naye nga tumanyi gye kivudde. Engeri eyinza okuba ey'okusatu, combination ya bino ebibiri, okusalawo kwaffe okubi n'ebyo ebivudde gye tutategedde, byonna ne byegatta wamu, ne twesanga nga tuyuzibwayuzibwa eno n'eri, twesanga nga tweralikire, ne twesanga nga tutidde, ne twesanga nga tukaaba, ne tubuuza Omukama oluwa? Where are you? Jesus, where are you? Evanjiri ya leero etulaze nti Yesu abeera naffe mu muyaga gonna. Do you have faith? Beera n'okukkiriza. Okukkiriza kwe kujja okutuyamba okulaba Omukama nti waali. Atali kukkiriza tujja kudda mu bwemulugunya, n'okubuuza lwaki nze, Mukama oli luddawa? Mu kukkiriza naye mugambe Mukama, eno embeera ogiyinza, gikwasizza. So should not give in to fear. Tuleme kwewaayo okutya n'okweraliikirira, fear and anxiety, ng'emiyaga gizze. Tutunuulire Yesu era nga tumusisinkana mu kwegayirira
mu kusoma ebitabo ebitukuvu, mu kufunayo obudde obwakasirise ne twebuulirira. Mu mbeera eyo Kristo tujja mulaba mu miyaga gye tuyitamu era ajja kugituyisaamu bulungi. Nga tuli mu muyaga ogwa COVID-19 tetumanyi gye gwava, twalabiraawo nga bizze akati ffenna tubonaabona. Twongere okwekwasa Yesu abeere naffe atuyiseemu mu muyaga guno, atuyambe tuguvuunuke. Amawulire amabi tugawulira buli lunaku. RIP bifuuse RIP. Era nga ku social media okubaako bye tusoma ne tuyigako okukola fan, atuba amawulire kufa wumula mirembe. Sawa Mukama omuyaga guno agutuyiseemu. Era tukkirize nti ali naffe tannaba kutwabulira. Naye ekyokumanya nti Omukama ali naffe ate kireme kutukola ki, kutuleeta kusuulayo gwa naggamba. Ene waffe nga bino byonna tebinnaba tuuka kubaawo, nalinga nnemerako nnyo ku kyokwambala masiki ne mu kyaki. Ng'era olumu mbagoba abatazirina. Paka lwe nakoowa ne mbivako ne ngamba kasitanze ennyambadde eyange be bamanyi. Naye nga mu lutalo buli kaseera era nga abafala tolina kukkiriza tuzze mu kyaki, Katonda ajja tuyamba. Nange oli mu kyaki osobola okulwala. Ne faaza yennyini asobola okulwala n'okulwaza abalala, kyekinnyambaza eyange. Tolina kukkiriza. Okubanga tulina okukkiriza ate kuleme kutufuula ekigambo ekituufu nkozesa eki, kireme kutufuula bagwago oba basiru. Faith has to go hand in hand with reason. Abo batuwa amagezi abakugu mu by'endwadde n'ebirala, nawo Katonda yabawa amagezi n'obukugu obwo okumanya ebyo ebintu ne babitugamba nti mubikole. Katugamba nina okukkiriza kungi kujja kumponya. Katonda kituufu atuwonya naye tumukaka kukola, awamu gw'olina okukolawo. Tulina embeera gye tubadde tumanyidde, birthdays, parties, ebyo byonna. Ati obudde buno tubeere eka bannange. Naye obukuba akabonero noweewaayo, kansomewo essaala naye ngende embeereyo, ojja kulwala. Ye Katonda akuwadde amagezi n'akugamba gy'ogenda oyinza okulwalirayo, bw'ogenda ojja kulwala. Bwe wabaayo omulwadde naawe ojja kuvaayo nabo. Katonda awo tajja kukuyamba. Kiki engambe poor decisions nti eminyago egimu ffe tugyereetera olw'okusalawo okubi. Kati abooluganda mbeegayiridde tukole okusalawo okulungi mu budde buno. Emuyaga guzze, Kristo ng'ayita mu bakugu ayogera gye tuli, ayogera sanitize, wear your masks, social distancing n'ebirala. Tubikole ogwo omuyaga lwe gujja okuyitawo nga tegutunyenyeza nnyo. Naye tugaana okubikola gujja kujja le tuyite Yesu tumugamba oli luddawa. Naye nga mu butuufu ffe tukoze eki? Ffe tubyereetedde. Saba Mukama atuyamba okukkiriza kwaffe kweyongere, okukkiriza mu Katonda oyo abeera naffe. Mukama atwongere essuubi ate atwongere n'obugumiikiriza, embeera eno tusobole okugivuunuka obulungi. Leero Father's Day, twebaze Mukama olw'abataata bonna ababaddewo mu bulamu bwaffe, our fathers, grandfathers, stepfathers, spiritual fathers, abakyali abalamu Mukama abawa omukisa, abaafa abawummuza emirembe. Ate abakyali abalamu Mukama ayongere okubakozesa. Era nga mu mbeera eno mwe tuli twetaaga atuzaamu amaanyi, gambe kakkana, totya. Twetaaga abantu bwe batyo mu bulamu bwaffe. So bakitaffe bakyali abalamu, nafenna balina positions ezitufuula fathers over others,
tukolenga Kristo okukakkanya emiyaga egiri mu bulamu bw'abantu baffe so ate kugireetawo buleesi. Nirobba kwasa Taata Yozefu ali tuli mu mwaka gwe ogwa Yozefu omutuukirivu, ayongere okubalabirira, ayongere okubakuuma, ayongere okuleetawo that calm, obukakkamu Yesu bw'agamba tubeere nabo mu kaseera ak'omuyaga. Nange mbawo omukisa mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.